wokka okutuuka ku mazaalibwa ga Yezu Kristo mu nzikiriza abakkiririza mu Kristo lwetwalibwanga olw'okusala ebisolo kyokka ng'ebisolo ebisalibwa ku lunaku luno ziba mbizzi oba abangize emmanyi nga mutambuza ddembe n'abalala okusinziira ku mannya ag'enjawulo ge muziyita. Lufuleno eyitibwa wa Mbizzi ng'esangibwa Nalukolongo zigenza okuwera ssaawa emu ey'okumakya nga bavunaanyizibwa ku kusala embizzi obwabwe bagutandiseeko dda bakasitoma bagenda okujja nga buli kimu kiri tteerere nga nnyindo ya nte. Baagala nnyo ennyama nagituusizza dda nakano kammwe kammwe. Abakulu mu Lufuleno embizzi babadde bazisuubudde mu bungi basobole okuvuganya obulungi n'abasuubuzi b'ennyama yaazo era buli ddakiika ebadde eyitawo nga wabaawo esalibwako omutwe olwo n'abavunaanyizibwa ku lw'okugiyoyota ne bakola ogwabo awatali kuwummula. Okusinziira ku batwala Lufuleno buli lunaku lwa 23 buli mwaka bazze nga basala embizzi ezisoba mu 5 kyokka ku mulundi guno tebawezezza na mbizzi 2 ze basaze ekibatabudde kubanga wadde basaze entono abazisuubula babadde bamuswaba. Olwaleero olwa 23 tutera okutta ensolo nga 5 naye olaba lwayo tuli mu bisolo 152 kitegeeza nti abantu baavumukko ennyama tetambula abantu tebalina ssente bulungi. Abamu ku bali mulimu gw'okusala ennyama y'embizzi bagamba omwaka guno tebagutegedde olw'okubula bakasitoma abayinza okugibasuubulako wadde nga balala olunaku tebalwevuma. Mbizzi tuzisse zoweziri naye abazigula tebalabikako n'ennyama ku bbuti edibase naye nga zo muzifunye mu bungi zo tuzifunye mu bungi mbizzi tuzisse zisukka mu 2. Aketaro kamaanyi nnyo wano mu Mbizzi tuli siriyasi nnyo kuba bakasitoma bangi nnyo yenna tanatuuka jangu mu Mbizzi ofuna akanyama akalungi tetukaseera kiro yagumunya. Livingstone Ssempebwa nga yamyuka ssentebe wa Lufuleno eya Mbizzi atubulidde nti wadde nga balunda embizzi omwaka guno baakoze ogwabwe abagula ennyama yaayo bo babadde batono naye akatale bbeeyi yaako ebadde ekyali ku wansi. Nyama lwaleero ssaawa zino omuntu asuubula tumusuubuza ennyama 1,100 ze tumusuubuza naye entambula ebadde etambulamu ebadde si nnungi nnyo olw'abantu ndowooza baavumu. mu kadde kano kiro y'ennyama y'embizzi esuubulwa 1,100 olwo ku mudaala kiro n'etundibwa wakati w'1,140 n'R1,5 okusinziira ku Ssempebwa ebbeeyi y'ennyama y'embizzi tesuubirwa kupaaluuka. Ebisolo byaffe kati tuva buli disitulikiti tujjayo Wakiso etuyimiriddeko nnyo tugiyimiriddeko nnyo Masaka Gomba Mbale Soroti. Olunaku lw'enkya abakola mu lufula z'ennyama y'ente nabo basuze bulindala okusala ennyama yaazo. Ssaalongo Sulaiman Ssekanyo nga ye ssentebe wa lufula y'Okukaleerwe atubuulidde nti ennyama y'ente tesuubirwa kulinnya nnyo okwawukanako ne bwe gubadde. Edda obudde nga bwe buti nga n'ennyama yakyusizza dda ebbeeyi ebadde egula ogumu 3 nga ogisanga ku mabukya gumu 4 gumu kitundu naye akati bw'okikola era abantu bagikulekera awo. Mu kadde kano ennyama y'ente esuubulwa wakati w'1,120 n'R1,3 olw'okatale n'etundibwa wakati w'1,1 n'R1,600. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika. Ng'ebula lunaku lwanja okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe